Abadigize bagenze mbungi ku Freedom City mu nnungu ya Boxing Day. Ekifo kyakwatidde abadigize abasusibwa abaana bato obwedde abazina ne baweebwa ebirabo. Abayimbi abamanyi basanyusiza abadigize okwabadde Vidani yalinnya ku siteegi abadigize ne bawanika obutebe. Ye Dax Katelo alinnya ku siteegi abaana ne bamuyiikira ne babinuka amasejjere. Mwongeremu abadigize mu munisipali y'Naka baminuse masejjere ng'abavubuka bana bitone abeegattye mu kibiina kya Sabasaba boolesa ebitone. Mu ngeri y'okubazaamu amaanyi kyerabiddwa ku nabimbi abamanyi okuli Hajji Haruna Mubiro, Wire Mukabere mutabani we ne Ssenga Justin Nantume. Essale n'egenda eri abaami baffe nti mutuwongeze ku ssente z'akameeza muleka ntono. Aleluya! Yembi y'ab'Naka Paul Mugambe yaddukira avuka bano n'akadde kamo ng'entandikwa. Sabasaba bameka bagira Sabasaba n'abadigize beeyiye mu bonje Kavubali Christian Center okusanyusibwa abayembe era mu kubadigize bakyankalanye olwalomyo Hassan Nduga okuyiwa mu luyimba lwe olwamweyana. Abayimbi abalala abanyiko abadde kushimba kalonje Palaso wamu ne King Saha. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.